omukulu Aziz bwagenda okuba ate nga atukuba endongo ye era ku nteekateeka eno press conference asobodde okuba ate nga ategeeza eggwanga nti waliwo amawulire galiwo nti Aziz azion yadduse mu America naye ategeezezza yali alina byagenza okukola ne kati yakomyewo waali era budde bonna endongo egenda kutambula. Manya n'eddoboozi Aziz azinoonya ziwengi aziyigga oxygen master painkiller abantu mu titles nyingi ndi musanyufu yansusso okusobola okuba nga tusobodde okutuusa guno omukolo ne tugulonshinga olunaku olwaleero kubanga abasinga obundi bali batandise okutuba ekiboozi buno nakola ki onabomba ekigambo kasuku yalero kikozesa bannange badde sibombanga lyasi nali ngenze kukwasaganyamu ku buwaanyi obumu era leero ndi mu maaso gammwe nga tugezaako okulonshinga ekigulu kyaffe ekya Strings of Love. Strings of Love tugenda kitandika nti ennaku z'omwezi 4 Novemba nga kigenda kubeerangawo buli mwaka nga tukikola. Abantu abanyumirwa music omulungi tulina okubayimbirangamu mutandika okudda ku nnono ya music oba mubadde mutandise okupaaluuka kitegeera so oba onyumirwa music omulungi oyagala music omulungi olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba tubayise ku Serena Hotel. Aziz azion ku nteekateeka eyo nga tutegeeza byonna nga bigenda okuba ate nga bitambula. Aziz azion endongo agiruddemu ebbanga nno era mu kuba ate nga akuba gita yatandikako mu bibiina ebyenjawulo. Yaliko mu kibiina ky'omukulu bamuyita Job Kafeero nga naye nga atandikira mu kibiina bakiyita Makuge Gita Singers abakijjukira ekibiina ekyo yaliko mu Diamond yaliko mu Eagles ne bakola ne bandi yaabwe gye bayita Jekaki Band. Awo nno waviira 28 weyasobola okuba ate nga atandika n'akayimba ku nkuumira omukwano era omukulu ono kigambo yasobola okuba ate nga ateekawo gye bayita Baksiraga. Atubuulidde bingi nnyo mu press conference era abayisa abantu abategeezezza nti ebivulu ebisinga wekinaaviira ku Serena agenda kutalaaga eggwanga lyonna. So njagala okuyita abafanzi bange abantu abawagira music omulungi mwenna mujje mbayimbiremu. Ebintu bigenda kubeera birungi saagala kubayimba kubanga bandi gyengenda okukola nayo yemu ku bandi esinga mu Uganda mukikubeereko mbogalezo. Bagiyita The Maestro Band bakabindi wakabiso wetubeera nga ffenna tugadde emitwe ekigenda kubeera kyamaanyi nnyo okuyingira zigenda kubeera emitwalo 15 alibali emitwalo 10 entebe emeeza miliyoni 3 egenda kubeerako abantu 8 nga kuliko ebyokulya n'ebyokunywa. Ye mukulu oyo mu kivulu kye bayita Strings of Love wagenda okuba ate nga abalagirako endongo y'omukulu gwe bayita Aziz. Ekigamba nti mu Uganda y'omu ku basinga okukuba gita ne mu byafaayo bye ye agamba gita okugitandika mu biina by'akadonkamu eyo gye yatandikira yakopangakopa ze bayita codes ezo yazikopa bukopi wabula waliwo yatuuka ekiseera waliwo omukulu yakolanga mu Afrigo yakubirangamu bamuyita matu omukulu yasobola okuba ate nga muwa akatabo akamusomesa gita naye ng'agamba ye gita okugikuba yafunanga kikwate n'atandika n'ayisaamu n'akikuba. Aziz azion agamba nti endongo tatoma wadde bangi nnyo abalina talenti ez'enjawulo mu ggwanga Uganda ddala abayimbi tebasiimiddwa. Weewaawo tebabulamu bumulumulu but nyinza kyogera nti mu Uganda abantu abamanyi nti bamanyi sometimes tebabeera appreciated bulungi oba ng'example olaba omugenzi Moze yagenda okufa nga disappointed like banamawulire mu kenyini omanyi okutamya abantu ebintu ebakola sometimes tulinawo omuganda waffe njamuleeta nga Jamal Waswa Kazungu abamu baali batandise okugamba nti naye akoze ki agudde eddala oba avuddeko so abantu abamu tebabeera appreciated mu mbeera but nze njoke entuyo zange ensooka lwaki muli wano kitegedde. Aziz azion bamubuuzizza ku muyimbi gwe bayita Diamond Platinum bw'abazzeeko mu Uganda ennyimba zasinga okuba lwasinga okwagala nkuumira omukwano oluyimba olwo aluweereza nnyo naddala abakyala be omukulu oyo gwe bayita Diamond Platinum bamubuuzizza oba Diamond anajja mu kivulu kya Aziz azion agamba bw'ati kya Diamond Platinum muntu ng'omuntu ayagala music ekyo ojja kusooka okukimwebazaako ate oluyimba lwayagala nkuumira omukwano lulimu ku nnyimba ezasinga okubeera ez'amaanyi nakati bw'ogenda e Tanzania nkuumira omukwano lukyali luyimba lw'amaanyi. Abatanzania tebamanyi Luganda but babeera baluyimba bayimba oluganda olufu
musanyufu nnyo okuba nti naye akyalwagala mpaka kazine bwadda. Era bwogedde Tanzania nomentioninga ku bayimbi bamanyi Uganda nyinza okubeera omu ku basatu abasookerwako okwogerwako e Tanzania. Si kwewaana. Ekyokubeerawo concert saagala kukyogerako nti ajja kubeerawo oba tajja. Tusobola okukyogerako ne ttiimu yange muba muli awo surprise ne bagwako. Ye Aziz Azion ebibuuzo bino bamubuuziza bingi nnyo na kino bakimubuuziza nga bw'omanyi nti Aziz Azion mu interviews zonna agezezaako okuba ate ng'ayogera ku munywanyi eyali mukwano gwe Eddy Kenzo agamba nti mu bulamu bwe omuntu gwe yali ayambye n'atamujjukira Eddy Kenzo bw'agenda mu mboozi ze Eddy Kenzo za abantu abamuyambye Aziz Azion tamuteekamu wadde n'akamu ate nga muyambako mu promoting endongo ye ebiseera biri Aziz Azion akizzeemu bamubuuziza embeera yo ne Eddy Kenzo eri etya ategeezezza nti bangi bayambye nga tebasiima era ategeezezza nti abayimbi abasinga bajja kuyingirira bwereere wabula Eddy Kenzo ye bw'anaabazze ayina kusasula kitegeeza ki ekya Eddy Kenzo simanyi lwaki lwekula interview mwagala nokubuuza ku muganda wange but ogambye emyaka 13 twatandika ne Eddy Kenzo because twali ba mukwano bingi twagezaako okuyita mu fembi but sometimes buli muntu abeera n'ekigendererwa kye ng'ajja nyinza okujja ewa Tone nga Tone kyemwagalako Tone mwetaagako platform gy'alina emikwano gy'alina abiki bwe mala okwakivinga ebyo byonna bimugjeeko olumba mufuula ki kasasi oba tukyalamanya abantu ab'ebika bwe bityo mwe bali mu nsi but era tebatugaana kukola ki kugenda mu maaso kukyogeddeko ekya sympathy ekyo kituufu nyinza okuba nga nze nkimanyi walina abalala bakimanyi gye bali ekyo nakyo tuwa ekirisi kyakulimba nekiri nti nsobola okujja wano nga nze njagala kwerungira mu bantu mu maaso gammwe batemabega ngaokola ki ngaokola kirala ekyo kyowa ekiri kati saagala kudda mu bintu bibyogedde ebizimanyi yagamba wakola buuti ne buuti kuba bwe tunatandika okuddamu ebyo bijja kuba biwanvu gyali alyoke nange gyenyiniki difine basobola okujja tewali amuganika saasasula sente ze yajja